Ssaabasajja yansooka okusulayo nga bazze ne Nagenda mu lutalo. Nagenda alina etoffaali kuleeta gavumenti eno. Yawandiikanga ebintu bingi nnyo byaweereza Bulaaya ate engeri gye yali nga weeri alabika nga muzungu omuddugavu nga is very very much respected. Yajja naye nga sikuwulira nga tutudde mu mmotooka bbiri nze ndi tunze n'omulangira Mawuuba nga ye special district administrator nze secretary general ne tumulambuza mu magombolola agasukka mu 10 agaali gamaze okununulwa mu Luweero. Abachwezi tubabala nti bava mu north east of Africa, ye Somalia ne Ethiopia. Abachwezi abo bayere buti basomako mu bitabo by'abazungu batulaga nti abo abakawanga kabayita ba Kushites be basooka okufukuta ebyuma n'okukolamu ebyuma bya zaabu biki baali baweesa badda. Kintu bw'ava wano n'alekawo Muganda we Bemba Musota n'akwata eyo n'agumba Embaale n'avaawo ne yeeyongerayo kyava atuuka mu Ethiopia. Abachwezi be bajja baasaliraawo ne bekkata Emubende bwe bekkata Emubende oyo Nakayima we bava ne bayingira mu Ankole. Era be bajja nabo abachwezi bwe Bwakabaka bw'osanga mu Ankole, bw'osanga mu Tooro, bw'osanga mu Rwanda ne Burundi. Abo tuyita abatuusa abalwanagana n'Abahutu be baasangamu. Kaakati bwe baali bajja baasuulanga ennimi zaabwe ne baadoputinga lwe basanzeewo. Ky'oba olaba nti abachwezi be bamu be bayogera Olunyolo, be bayogera Olutoolo, be bayogera Olunyankole, be bayogera Olunnalwanda, be bayogera era Olutuusi lweyo. Era beebo Bunyamulenge 23 M23 twali bapakasi b'abaani. Ekyo kyogeraho. Eyali afuga eggwanga eryo tujje tuveeyo tujje tupakase wano yali ani era mulembe ki? A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa Ekitigoma ku lw'Ejjinja. Bw'obanga otuuse Ekitigoma mu ttawuni ku stage osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Haji, nsanyusa okulaba. Nange bwe ntyo. Oli otya? Ndi wano ndyanywa. Oli onywa. Twali wano ku myaka 8. Otwalo gwe 8 mu gumu. Waguyingira. Waguyingira. Gwawera n'ogwemba bebe. Ndi wa myezi awo. Mu kitundu. Mbuuliza ku Bannayuganda Haji abatula. Bannayuganda bannange mwenna abali munda mu ggwanga muno. N'abo Bannayuganda bannange mwenna abeetoolodde ku nkulungo y'ensi naye nga mutulaba. Mbalamusizza nnyo nnyini ddala enkya ya leero kubanga Katonda asazeewo tuwuliziganye ate era twewe akadde nga bulijjo bwe mbagamba nti bwe mba nnyina kyenkoonyeeko kyototegedde bulungi tosamwasamwa nakyo kukyogera mu bukyamu weereza kisubi ekibuuzo ekyo ti bw'abazze tukiddemu akitegeere bulungi. Tubenga gye tuva tetulekaayo biwalakata oba bwebiti ebikalakate abantu baba tebatategedde bulungi. Kale no njagala kubaagaliza okuwuliziganya okulungi mmwe bayize olwaleero besinza kumanya muwendo era wano olabanga awafunda eno y'emu ku the biggest class gye tulina era gye tutudde kituufu ogibateeka mu maaso. Kituufu. Haji, njagala tutandikire ku nsonga y'omugenzi eyatugenzeeko John Nagenda. Kubanga y'omu ku abo abantu Bannayuganda gwe babadde batunuulira
fact bw'oyogera ku John Nagenda nga n'ebirowoozo era bijje wa Haji Nadduli ewaani abantu abasuumuuse mu ggwanga muno ate nga ddala balina ettofaali lye batadde ku ggwanga lyattu Uganda. Yatugenzeeko era bingi ebimwogeddwako. Gwe kiki oyinza omwogerako? Kaakati John Nagenda mwana nzaalwa y'essingo era bakitaabe baabeerayo nnyo. Bakitaabe bamu ku abo abaaleeta obulokole nga butandikira mu masamba ga Kyaya Agawelisi Emitiyana era ng'ekyabuzaazisa bwe bunyazi nga bw'olaba obw'ennaku zino. Buno bwe tulaba obuli. Kaakati omusajja oli n'ayiya n'ateekawo omuntu okuddamu to revive ebyera byobadde okola bisuule kale babisuula. Kaakati obulokole obwo ne butandika ne buveeyo. Yali musajja mugezi nnyo naye ng'ate be baana abaakulira mu maka ga Manyangenda. Kiki ekyo Manyangenda? Mwe muntu. Manyangenda yali muntu. Nga mukungu wa Kabaka. Lyali linnya. Era nga na wano ng'ebbombo ng'oyitidde awo nga otuuka ku kkubo eriyitamu eggaali y'omukke okugguka Empererwe gye yali. Era n'amaka ge gaaliyo. Era n'oyo gundi Nagenda yali ng'alabika nga bannannyinigo. Era effaamu y'amajaani ey'Emitiyana baagirimu. Era nange nasobola okusulako mu nnyumba omwo naye nga Ssaabasajja yansooka okusulayo nga bazze ne Nagenda mu lutalo. Nagenda alina ettofaali kuleeta gavumenti eno. Yawandiikanga ebintu bingi nnyo byaweereza Bulaaya ate engeri gye yali nga weeri alabika nga muzungu omuddugavu nga very much respected. Bamusaamu ekitiibwa. Nga bamusaamu ekitiibwa. So y'omu ku abo baleeta Ssaabasajja. Yajja naye nga so sikuwulira nga tutudde mu mmotooka bbiri nze tunze n'Omulangira Mawuuba nga ye special district administrator nze secretary general ne tumulambuza mu magombolola agasukka mu 10 agaali gamaze okununulwa mu Luweero. Ne twetooloola twava Kabugwe Katale Kamese tuuto Kapeeka tuuto tugguse Bukatira tuuto tusse Seggalye tuuto tusse Semuto tusaze Kanyanda Mawale tugenze Ekikyusa tuvudde Ekikyusa kugumula Ekikyusa tukomyewo Kanyanda tusaze Kanyanda Kitebere tugguse kulwe Nakaseke awo tugenze Nakaseke tuyingidde ku ddwaliro tuvudde ku ddwaliro tuyingidde mu tawuni enkadde eri yawansi awali ebyuma bya ppamba tukutte eryo lyennyini tugenze nga twolekedde gundi Kiwoko tuzze waliwo awo awali ekyuma amannya agamu gagenze gagenda. Kaakati awo tusaze mu ggombolola y'Ekikamulo tuyingidde mu tawuni y'Ekiwoko twolekedde erikirira eŋŋoma. Olukuŋŋaana gaggadde twalusanga Katooke. Bantu baali bangi nnyo. Tusaze Butalangu ne tuddayo. Ne Ssaabasajja alambula ebifo bye mumaze okubanga ajje alabe obununuzi we butuuse kubanga mu budde obwo obuwanga bwali buli ku makubo biki bantu bayita bukunya. Kale n'obubbi si bwa leero. Baffe oyo bw'amala okulaba ebintu ebyo n'addayo nze ngambye ddala tekatugende tusolicitinge ku byokwambala tulabe kye tunaakola mu kuyamba ku bantu baffe okufuna ebyokwambala. Endibo twabwe baaziweereza waffe tezaatuyingiramu baazikuba bbeeyi kano tokuba enduulu olwaleero.
obubbi tebwakabeera tebwasikekyo abantu bebazze bafaanana. So John Nagenda n'abanga mwana wa Buganda ddala ennyo era nange nasanyuse natabulatabula mu kubyokuziika naye nakitegedde nga omulangira Wasajja yakiikiridde baffe Ssaabasajja Kabaka kyabadde nga kiteekwa. It is a must. Ebimu ku bimwogerwako kwe kuba nti y'omu ku abo basajja era mugerageranyanga ggwe abateerya ntama nti bwe kibanga kibadde kibi ng'avaayo n'akibulira President Museveni n'amugamba nti kino kiri bwe kiti ng'era naawe bw'okikola so kikyoyogera ku ekyo omuntu kwekyo baba mubekkirira ebyo biba bimungwa. Muntu akyambadde ekyambalo ky'obuntu naye ng'ate si muntu muntu alimu omuntu omulala. Era nze nkugamba kisubibwa ojja wano noka nti kino waayo sijja kimugamba oba olidde mu ggwanga olukwe kubanga nja genda n'ekikyamu nga nkisiga naye bwe tukubaganya ekyo nti lwaki okiraba nga kikyamu nti olwakyo nakyo bwe nkuga nti nkitegedde kaakati biri ebyo mabigambitta nfuna engeri gyenja okubinaabulawo. Kituufu gye nagenda lwaki abasinga tebasobola kwogera nga omuntu bw'aba n'ambitions ez'okufuna kino nakiri ebibiri tebibeera wamu. Amazzi tegayinza kubanga gayiika mu kyoto ng'ate n'omuliro bwe gwaka tekisoboka. Amazzi gazikiza omuliro ate bw'okumawo omuliro ekyoto ate ekyoto kibuguma amazzi kiganywa mu ttaka newakalira ddala. Kano n'olwekyo nno omuntu ayinza kubamu bibiri ng'alimu obunnanfunsi ng'ate agamba nti ate alimu n'amazima kyekimu kitta kinne waakyo. Kale nno Nagenda si bw'abadde nange era kyekimpaliriza nze okunjagala obwagazi gw'omu naye nga millions and millions of people nzituze tolaba engalo eno begamba nti oli mubi naye ate gwe oli mubi emirundi egyo zino zitunudde zigyoli osengamu oli naye gwe abamu bwe mwogera bwe muti nga omugenzi Nagenda naawe nga bwe mwogera balowooza either muli bannalukalala either nti muli banyiivu either temuli mabativu n'ebigenda mu maaso. Obwannalukalala ekigambo ekyo ani atali nnalukalala tutandikire kale ku mukama waffe Museveni si nnalukalala kimanya ati baawo naawe yalwana olutalo oluva e Tanzania najja wano n'ebizibu ebyalulimu n'atuuka wano netutuuka n'okuba akalulu ne kabbibwa n'addayo oyo obunnalukalala oba olumugjako kakati obunnalukalala businziira ku position ki gy'obwogereramu nkitegeera then temuli bamativu bemba sibadde mu mativu ne Qur'an ffe tukubiriza kyekyo mukijjeewo n'omikono gyammwe n'okukikyawa n'okukyogerako ate awo oba bonnalukalala ekikyamu oba okyogeddeko bukiba kibaawo kiveewo era nabyo bitusomesanga wano tugamba nti abo abali waggulu si be bamanyi bokka naye bawulirize n'abawansi okusobola okukyusa ebintu ebyo eggwanga litambule bulungi naye ogamba nti agobote nti kama mbaaya oba nkoze kibi era ekyo kyenkoze ngenze nakyo byonna obiyiwa lwe bakuwangula awo ebikoma. Tweyanza Haji onkoze bulungi bw'ogamba nti bw'oba olina ky'otategedde nti weereza ekibuuzo kisubi. Nina omusajja omu mucwezi ali eyo yeeyita mucwezi yagamba nti Haji oyo awadde history awadde history asinga mulaba awa history akugoberera n'agamba Haji oyo alina nange byalimba ye ng'alowooza nti naye alina history omutuufu era agamba nti Buganda wano weeri eri ku buko nti Buganda muli bapakasi naye temwagala bayita bapakasi nti naye mu byafaayo muli bapakasi mucwezi ali eyo
era namugamba kennadde ewa Haji nja mubuulira ebintu ebyo mbukubanga gwogamba bo be bajja nga babeepaatiikako wano babeepaatiikako wano mu Busoga nejja Ankole nejja simanya biki emyaka tegiriwo kati yagamba nti mwe we muli si wammwe ye bwate bwayogera kinkoze bulungi okwogera nkaleetere eddala kaakati ku ekyo kyenjagala okumuwamu amagezi nti saagala ddeyo ng'agenda kufaanana ono gundi ayaga nti yesu kigoonya nti eki bo abanalwanda gasumba obucwezi bwa gasumba tabuleeta mu bantu tebujaawo tebugiirawo ddala so yayogera bwati yalowooza bwatyo nti Israeli bwati nti Buganda eri ku abacwezi tubamanyie bw'agamba nene ewaffe nayo gyebali kubanga abacwezi tubabala nti bava mu north east of Africa ye Somalia ne Ethiopia. Abacwezi abo bayere tubasomako mu bitabo by'abazungu batulaga nti abo abakawanga kabaita ba Kushites be basooka okufukuta ebyuma n'okukolamu ebyuma bya zaabu biki bali baweesa badda kintu bw'ava wano n'alekawo Omuganda we Bemba Musota n'akwata eyo n'agumba Embaale n'avaawo ne yeeyongerayo kyava atuuka mu Ethiopia. Mu Ethiopia bino bye bikulu bye tusangayo baamuwa engoma ey'ekikomo eteriiko nsika. Engoma eyo n'ajja nayo kintu n'adda Embaale n'ava Embaale n'asala n'ajja ali Obuganda. Engoma eyo okumanya nti nkulu nga egizigula omanye eddiba lya make ya stove nga n'engoma eri bwefaanana bweti era ng'ogizigula ne buraso neddamu neetemagana. Bwe tuba tulwana entalo z'eddiini wano mwaka 1892 akasaasaano be kaagwa mu Lubiri nga Mwanga addukidde Bukerewe Lugati nabba engoma eyo n'agitwala e Bungereza yemalayo emyaka 40 obanga mu 5 ne bagizza nga n'abazungu nabo balemeredde nga buli mwezi guboneka ne yeekuba wango tabuuka wango tabuuka wango tabuuka bulaba abuse nti abadde andidde n'esirika eriddayo ne yeekuba ng'omwezi gubonese. Tunabaga nti kubanga nabo balaba nti babyabuwangwa nnyo bwe babadde baziika Queen waabwe tolaba n'asiibula paaka n'asiibula zuu n'asiibula ennyanja n'asiibula ebisolo. Kituufu Haji. Kale kyatwongera amaanyi mu byobuwangwa ti omuntu okumanya obuwangwa bwe n'ennono ye kintu kikulu. Yajja n'amafumu agubajjeeyo kaakati nno oyo ye kintu naye ate bo abacwezi be bajja baasaliraawo ne bekkata emubende bwe bekkata emubende oyo ye Nakayima we bava ne bayingira mu Ankole era bye bajja nabaaba abacwezi bwe Bwakabaka bw'osanga mu Ankole bw'osanga mu Tooro bw'osanga mu Rwanda ne Burundi abo tuyita abatuusa abalwanagana n'Abahutu be baasangamu. Kaakati bwe baali bajja baasuulanga ennimi zaabwe ne baadoputinga lwe basanzeewo. Ky'oba olaba nti abacwezi be bamu be bayogera Olunyolo be bayogera Olutoolo be bayogera Olunyankole be bayogera Olunnalwanda be bayogera era Olutuusi lweyo era beebo Bunyamulenge 23 M23 biibo bavandimwe
kale nno awo njagaladdemu yeerongoose bw'aba asobola ajje tutuule ekibanga kyetaaga obudde buwanvu. Infact ndowooza kye ngenda okukola omusajja ono nja mufuna mukuleetere wano atuule wano Haji otuule wano ntuule wano otuwe histole wa Buganda naye bw'atuwa histole wa Buganda gw'amanyi. Kuba yagamba muli bapangi muli bapakasi temwagala bayita bapakasi. Asooka weebuuze twali bapakasi b'abaani ekyo kyogerako. Eyali afuga eggwanga eryo tujje tuveeyo tujje tupakase wano yali ani era mulembe ki? Era abisomawa abijjawa. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa Ekitigoma ku Lwejjinja. Bw'obanga otuuse Ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako.